Ng'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa kulondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo kakyagenda mu maaso ne kaweefube waako w'okulondoola ensaasaanya y'ensimbi mu malwaliro amanene mu ggwanga, aba Uganda Heart Institute ebigambo bibakalidde ku matama obalagiddwa okuzzaayo ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 400 n'okudda waggulu ze baabulankanya. There was huge mismanagement of this money and let alone so after realizing that there was a problem, then we had to overhaul the whole let's know who is the current cash. Abakulu b'eddwaliro lino abakulembeddwa mu Dr. Magnon John nga yakulira eddwaliro ly'ab'emitima ne munne Matov David avunaanyizibwa ku by'embalirira by'eddwaliro babuziddwa 45 ku nsimbi z'eddwaliro ezitaatwalibwa mu banka, ate nga ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti yakirambika bulungi nti omuwendo gwa ssente oguwerera ddala obukadde 400 tegwatwalibwa mu banka. They collected 2.3 billion and they banked only 1.9 billion. There was a shortfall of 464 million. Ababaka abali kakiiko bawadde abakulu bano nsalessale wa lunaku lwankya nga bamaze okuleeta omubalirizi w'ebitabo omukadde yaliwo mu biseera ebyo ng'omujja tannaleetebwa oba si ekyo basaseme ensimbi ezo ze baabulankanya. We need the former internal auditor, we need the former accountant, we need the former cashier. Okusinziira ku babaka, ekitongole ky'ebyobulamu kyetaaga okuddaabululwa olw'emivu emingi egikirimu era bategeezezza nti tebagenda kuttira ku liiso muntu yenna ku nsonga eno. Ekitongole kya eddwaliro ekola ku mitima, ku bulwadde bw'omutima mu Uganda eriko ebizibu ebiwerako. Ekisooka kubanga balina olukusa okuba nti basolooza ssente eri abalwadde baabwe, naye kye tuzudde nga komiti essente nnyingi zabadde basolooza babadde tebazikozesa bulungi era nga tebaziyingiza mu bitabo era tetumanyi gye ziri. So n'olwekyo tusabye omukulu w'eddwaliro, omukulu w'ekitongole alabe nti n'essente ezo zikomawo. Lwaki tusabye kasha abadde mu ofiisi eyo myaka egiyise aleetebwe wano enkya era tutumiza poliisi waffe CID waffe agenda muleeta wano enkya awali komiti tumubuuze ssente z'abandi yaziteekawa. Institute y'emitima si institute yakuzanyiramu kubanga eyo institute eri sensitive nnyo ate n'ensimbi eziriwo ntono nazo bali mu kuzirya buli. Nolwekyo ku luno basanze nga weetuli. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.